kankozese kano. Basebo ne banyabo, nsanyusa okubeera wano, nsanyusa okubeera ku podium eno. Erinnya lyange nze Sophie Nantongo. Omanyi bwe bakuwanga akazindaalo oyogeranga ekikuli ku mutima. Naye nze Momo njagala okumwatulira n'olwaleero. Ojja kunsonyiwa gwe wanneeyitidde. Yes. Kinduddeko nno. Ya, njogera Luzungu. Momo tamanyi Luzungu. Kinduddeko Momo gwe wanneeyitidde naye kino ekintu tuli mu mwaka ki? 2025. Myaka giringa emeka. Momo njagala okukwatulira okuva n'olwaleero. Ate tekiri ku nze nzekka. Abakazi bangi bulijjo twagala okukwatulira. Yes. Please, thank you very much for coming. I love this show. It is full of yeah. Good. So gwajetazo at a discount gendo ojifune ku Momo ngonyiga *165*20# ojifune ku mitwalo 10 jokka. Kabi omwana Dr. Whitney. Akamanyi go wulira nako tumita mu Luzungu. Now, allow me welcome the young entrepreneur, energetic, beautiful, bombacious, of photocopy. Yes, I know. the photocopy of the own of the event. Yeah. Endo zengwe zatunda zabayina bubina. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, Whitney. How are you? I'm okay, thank you. It's It's an honor to be here, and I would like to thank Ebe is a brand, ekwatagana ku sleepwear, anything to do with sleepwear, bedroom wear, housewear, anything. So that's the brand. To go into details, abasinga muzita nightwear, but mulimi oraffe, it's sleepwear. Yeah. So that's the brand Pyjama Bay, which we kwataganako, anything to do with, but it's a girly brand. But in time okujja tujja kuba tuyingizaawo n'abaami n'abaana. So it's still a young gali eba y'abawala mmwe. Yeah. N'abakyala. It's still a young brand, but in God's grace we shall become bigger. Yeah. Thank you for supporting. Thank you for coming through for My Story concert. I'm Whitney, proud sponsor of My Story concert. Thank you. Whitney, abantu bagambe balekera. You are a champion. Yeah. Ngoyagala ensene ekkirize tigwe champion. Hey. Ekintu ekikulu mu nsi gwefuba kimu kuba champion. Nze kyekigambo kyenyinza okugamba. Sometimes tuyimba ennyimba naye simanyi oba wayimba omaze kwetunulamu oba bakuwa buwi n'oyimba onoobitubuulira. Naye olwo oluyimba nze ku lwange lukudescribinga. Kati ate bw'ogamba my story, kwegamba you're really a true champion. Kubanga, saagala kwogera bigambo bya Maureen. However, Maureen atambudde olugendo lwe luno ddala nga champion. Teriyo champion ayita kaweweevu. Ebiseera ebisinga buli champion abeera misunderstood. Mbadde ne Maureen okuva nga kawala kato, yajja nsingako temuwakana. Yagenda okujja mu Eagles Production nga nsingako. Maureen tonnatuusa kwogera muting. Yagenda okujja mu Eagles Production nga Moma nsingako naye ne tumwaniriza. N'abeera mwana mulungi era kye yali ayagala yali akimanyi. So okuwandiika concert ye ya 21st November okugituuma My Story, you really thought so well. Momo si muntu wa bigambo bingi
I doubt tuyina nnyo bye tuyinza n'okumwogerako nti bino ffe twolaba twatiizinga ng'abo bannyukama abo nga tukuteeka ku kazindalo ka backup n'ogamba ye bannange n'obaakinga okuva ku muyimbi asooka paka kwasembayo oyinza okiraba nga teasing naye ebivaamu byebyo ng'era bw'olaba Momo. So to me Momo njagala okugamba you are a champion. I wish you the best on the 21st of November. Definitely nga kato kange bwe kagambye, we shall move, we are moving, and we shall always move with you, Maureen Nantume. Thank you. Obugalo bannange, obugalo. Bulituuka. Entuuka. Yes. Yeah. So I've worn myself a pyjama. Yes. 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 Okay, thank you for listening. Have a great day. Thank you, our proud sponsor of my story. Don't forget. Thank you so much, Pyjama Bear, okututekamu ensimbi. Kakati muntu mukiwudde bulungi bane mulekera okusula mu t-shirt byaba boyfriend mugende mukime. Mbalamusiza mwenna ndi musanyufu nnyo okubeerako wano nammwe leero era ng'ensonga etuleese ye ya Maureen my story nga 21 wano yennyini ku Serena era mbasaba tujje mu budde siina nnyo bingi byakwogera. Tweyaziza nnyo tweyaziza. Omugore Chala Professor omugwati yenna glowing omulabye. Mbalamusizaako mwenna mwebale kujja. Amannya agange yenze Mukyala Ssekajja ow'Empeta. Abaaye. Era mbayita ennaku z'omwezi nga 21 Novemba mujje muwagire mukyala Maureen. Ayina music omulungi mujje mubeerewo mwenna mu bungi. Amiina. Thank you. Yeah, Mukyala Professor ow'Empeta ayogedde. Oshitegedde waliyo abatali bampeta? Gye bali. Okay. Yes. Kale. Nano papa. Ngenda kusooka mbuke papa. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama mulungi. Kama mulungi. Obudde wonna. So nsanyuse okubeera nti ndi ku mukolo guno kubanze nguyita mukolo kubanga kinene tekituukibwako ne Maureen nkwebaza nebaza ne Katonda akusobosezza okutuuka eno ndowooza ffe gye twamala gy'ojja kyamaanyi nnyo kikulu nnyo saamiza kisamakula nkubirako mu ngalo oyo nno lwaki muyiikiriza nnyo nze gwe nasigaza ng'omuzadde mukubireko mu ngalo nammwe abaddewo ku lwaffe ffenna tuli wano ensonga lwaki Mr. Kisemakula mukubireko mu ngalo era ate ndowooza n'abangi bakyajja neneebaza Katonda olw'okuba nti akutuusiza wano. Maureen oli w'amaanyi ate oli omu ku abo abakyala abatuweesezza ekitiibwa abatamala gayimbayimba botawulira mu nnyombo abatatuswaza oli kyakulabako kirungi okumanya oli kyakulabako kirungi ate onchalenginze muwalawo naye yeeyisa bulungi oli muzadde mulungi era tukwagaliza ebirungi na buli ali eyo yenayina edda abayimbi nno batuyitanga bamusanyusa era nga bagamba abo benzi abo bamalaya abo bakola batya naye kati ffe boyinza okuwa abaana ne bakulirako ewaffe nga bwe nsobola okugamba nti nze wange Samisa Kisemakula omwana wange akulidde wuwe owasobola omuleeta ewange nga bwe twabiwuliranga eyo mu basajja bakulu nti kwata omwana wange agende wagundi akulire eyo. Maureen oli mu abo abasobola okuza abaana b'abantu obulungi. So nkwagaliza ebirungi ku 21st nenkubira buli mulanga atanaba kugula tiketi oli leeti tiketi gye ziri emmeeza zinaatera okuggwayo jangu Maureen naye abeereko yeeyagale ate ng'ali mu sijja kusingakaawo nkwagaliza birungi byereere. Mbalamusizaako mwenna mwebale kujja aba media mwebale kubeera wano mwebale tubeererawo buli we tutegeka ebintu byaffe bino
mubeerawo ne mujja mu bungi ne mutusupportinga. Mukubeera wano ne mutamuza story about the concerts zonna ze tuteekayo, omulamwa gwa concert ne muguteekayo mu bulungi. Kitusanyusa era kitukolera. So tubasiima nnyo. Basaponsers mwenna abazze ku concert eno ya Momo. Mwebale nnyo kujja okumukkiririzaamu. Kubanga si bonna nti batukkiririzaamu. Wabula mmwe abajja ne mubeera part of it. Ate kibeera kya ttendo. So thank you so much for being part of this. Tuli basiimu nnyo. Sijja kwogera bingi nnyo kubanga Momo mbadde naye, ntambudde naye, ampabudde mu bintu bingi. Mu konsati yange yalimu nnyo, yambeererawo nnyo. Era kyova olaba naffe tuli part of this. Tugenda beera naye paka ku nkomerero. Tugenda kumakinga sure nti wajja ekigere wetukizza. So mube mutuyambe mujje mu bungi cause nze kye nalabyeko mu rehearsals badde simanyi nti Momo alinaga amazina. Munange alina amazina ge yazinye ne ngamba Momo. Towakana. Mujje nga 21 mugenda laba Momo kye yakoze ze nange natidde. So mujje nga 21 ticket emitwalo 15 ate abatebo zidduka speed. Bami mujje muzigule ng'obudde bukyali. Thank you so much. Maureen nsonyiwa okutuuka leeti mbadde London kwekyandeemu n'akatuuka. London? Tunulira, they are very successful. Yes. Era nga abamu ku bo abadde Mami Maureen Nantume. Ndowooza era mutulaba kati okuva gye tuvudde mpaka wano we tuli. Era waliwo yakikoonyeeko nti olwaleero tuli wano because of Papa Misa Semakula. Kubanga yamulera. So muzikirize nnyanirize Papa Misa Semakula abeeko obugambo bw'atugamba. Nantume oba abafanizi ba music wa Uganda oba abantu abaagala nga bakkiririza muntu nti ddodo muntu yeeyisiza bulungi era alina gy'avudde era n'ebintu bye tuyizeemu. Nsaba ng'ennaku z'omwezi 21 tuwagire Maureen Nantume. Mbasaba bonna mubawagidde, bonna mukoze eki mubawagidde era wonna tewali we tuswalidde naawa. Kakati n'omulundi guno tusabira ddala mujje muwagire Maureen Nantume. Tujja kubeerawo, tujja kuyimba. Ab'e Masaka mbadde sikyayala kuyimba ku show z'abaana bano naye nja kuyimba. Mba njagala kutuula awo nange neeyagale naye nja kuyimba. Tetuyimbe mayinja, tuyimbe kuba twali tugambye twagala kutuula batuyimbire naye tujja kuyimba tulabe nga show ezitowa. Mujje Masaka, ab'e Masaka n'ab'e Luweero ebigenda mu maaso bingi naye nsaba ne Maureen tumufisizeewo akadde awangaale mu maaso mogi. Tweyanziza nnyo.